Oyo Gravity omutujju mwabakola ku BBS. Ze nyimba ze saagala kuziwulira ku BBS ne mu aba radio CBS. Saagala kuziwulira gwanaaluzanya gwenjo okunenya. Kubanga saagala bali abewaffe gye nava e Buddu bambuuze nti biki ebigenda mu maaso. Yes, abasajja Kabaka bwankubira essimu mugamba nti oli musajja mukulu mu Bugalubindi empokyo genda advisinge mmwanyi batwale mmwanyi batwale ebibira batwale ettaka lya Buganda ebikate bikyakwatagana oli eno oteesa kunkunira mu Nyongo oliko ekikyamu kati mbaha closing statement yagaddewo omwaka ng'oteesa ku mmwanyi mutuwalemu amagezi mweze nyiba siziwulira ku CBS ye mukubi okumutuusaawo ku CBS mukubako ennyimba za pasa emirundi emeka mubadde muzikubako emirundi emeka mulekerawo ku blackmailinga abantu mu bintu ebyekisirusiru musical failures we baagala okuteeseza music industry byasobola discussingako bingi nnyo ekitegeera ebisukka okudiscussinga ku music wange n'okundowoolezaabo kye baagala olowooza okitegeera mulimu abantu bababbaga amataka gaabwe ebyo gyebiri kitegeera mulimu abantu abawambibwa gyebiri mulimu abali mu makomero eyo nga tebalina musango gyebiri mulimu abantu abafa ngoli tomanyi kimusse munoonyereze ku ebyo kitegeera munoonyereze ku ebyo naye gwe byonna byofubye okwogeraku nolwakwogera ku Munyongo mu byonna owekitiibwa Charles Peter Mayiga byonna byonoonyeza okwogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga gwe nolaba ng'Omunyongo gwa Gravity kyekikulu kitegeera gwe nolabira ddala nga Gravity omutujju Omunyongo kyekikulu kye yayimbye tegeera nkwagala nnyo ekitiibwa Peter Charles Mayiga naye nze siwemula era nyongero kikutegeeza siwemula just nteka art mu music wange oli waddembe yo okukirowooza nga bw'ayagala okitegeera ate nze music wange simuleetangako ku CBS oba ku BBS ne bwe nayimbiranga music oli gwe muyita okulyowa emyoyo kuba byonna mbiyimbye era mwamuzanya ddi tegeera gwe nogamba omunyo kiwemula nga naye mwenyini tomanyi kyekitegeeza okitegeera tomanyi kyekitegeeza gwe noweesiba ku munyo gwange nobeera ku munyo gwange nojonkera omunyo gwange muguveeko okitegeera kati of course mbadde so agenda mu meeting eze baakoze already bo baadde bamaze okujajinga endongo yange nga ebaagala era nga bakoze ekibaluwa kyabwe nga kiriko vulgar songs content kale ngendeyo nkoleki njagende walawe banampita naye nga sifina masanyalaze oyo alina ennugu ye fina agala okuba yiti naye agala okubeera kawo nga naye alina oluyimba olitugomya Uganda naye kati ekyo kimuluma nga kyo okitegeera kiba kimutta n'atuula n'adiscussinga Gravity omutujju n'omunyo gwe discussinga ku bintu ebirala discussinga copyright bw'oba ofunye omukisa ne bakutuuza mu bintu ebyo discussinga ebizibu abayimbi bayitamu so discussinga music wange
okitegeera kati munnange nze temusuubirayo mbuze ngenda kudda mu kubuulirira oba okulyowa emyoyo sigenda lyowa myoyo sigenda kulyowa myoyo sigenda kulyowa myoyo sigenda buulirira muntu yenna kitegeera sirina gwe ngenda kubuulirira taliiyo webala enkofiira eyo omuya ntaddeko ekikofiira wa nze netatayina maani ntegeera oyo amisinga odi gravity oli wadde mbogera n'owuliriza ezo ennyimba zange zinayimbanga edda oli waddembe BBS weza okuba ennyimba ze kyo nkyogeddeko mbaga era baali bazikubye eddi okitegeera tebazikubangako so gyemulogo ezigenda va ku munio gwange kuba manyi kyekitegeeza omuniongo beba abantu b'engulu in fact waliyo ne tribe gye bayita abaniongo ze bampitanga omuniongo nga buli muntu muddugavu bamuyita omuniongo okitegeera kati gwe tosuubira muzenda va ku ndongo yange sigenda givaako Dirupazo bamuganyeyo okuddamu okuyimba enkudi ne gravity omukuddu omutujju bamuganyeyo okuddamu okuyimba omuniongo naye okujjako abantu okuba nga mulina bubeezi fitina nga mulina busajja ku mutima nga mulina embeera embi ku mutima oli waaba ayimbye oluyimba lw'abantu ne baluwuliriza ne balwagala gwe kikulumirawa kati nedda ssebo kati tugende newagundi tugende mu baani master blaster tubasaboninge enyimba tuzijjeyo ku YouTube tuzijjeyo abantu bayimbadde ebyobuseegu bakaputeni dola bayimbadde mmese nga temwina temwabagamba lwaki mujonkera Uncle Pazo lwaki omuniongo w'eggulu yes omuniongo w'eggulu woba gwe yagadde kitegeera bulala gw'omanyi simple mulekerawo okwesiba ku bantu ebyekisirusiru kati oyo wakitiibwa Katikiro Mayiga ettaka lya Buganda bali eri balibba Namulondo eyuuga Kabaka abantu bamubuuza oli mu bya muniongo waggulu kati mu ye speech ye gaddewo omwaka wayogedde ekyamagezi bw'omuniongo w'eggulu mugobye ku BBS kiki kyoyogera bakusuubira mu bintu by'amakulu leta structures za Uganda eddawo emyaka 5 ejijja oyogera kikuttaka oyogera kikumwanyi emwanyi eri mu parliament bali mu kugitwala oli ano oli mu kuteesa ku muniongo w'eggulu oli kuteesa ku nkudi kati afiina masanyalaze gwe tolina masanyalaze ogawaani fiina masanyalaze mu bulamu bwo bwonna wayimba oluyimba olwa masanyalaze wallahi bilaitalahi toyinayo oluyimba n'olwa lwali oyimbye kati gwe tosobola kubeera kakiiko kateeseza bayimbi tosobola embwa tugiyite embwa ekitiyo tukiyite ekitiyo njagala mwena mu comment section buli mwawandika ennyimba za fiina masanyalaze 5 z'amanyi ennyimba ezi 5 z'amanyi abasajja bali lupazo babonyebonye ne music wano babonyebonye okukola hiti oyo lupazo amaze emyaka ng'egyo nga talina luyimba lumukubisa simu kugenda kuyimba nga talina luyimba n'olwo lumukubisa simu agenda ayimbe yakuba akayimba ke kamaze okuyitamu ng'oleeta ebipropaganda bye byekisirusiru n'abannayuganda lwaki muyina emitima emibi why are you so wicked
Why are you so wicked? Gwoli feri ya munyimba mubuli okwesiba wigi bukadde oli feri ya munyimba nze nyimba zote zanyumira ne mbuto sazi zina. Yes, wakula wegomba Shakira na akulema okwaidolizinga tewasuka yadde natete oli ku mwana ayimbi akubya amawanga wuli London, Qatar, Bahrain, Saudi, Dubai akubya akayimba kamaze okuyitawo oleso obujjonkezi mulekeraho okujjonkera omwana omunyongo w'eggulu kyakoze bubi toluwulira wuliriza endala gologe buli muntu ayimba ennyimba z'ekisirusiru tuzaagala. Ani asinga bassebata okuwemula kubadde abantu bayimba ennyimba nga message bagikwese dole w'omwana wange ani atamanyi dole tinebonodduka siteera anyize siteera yono kandi bagambe munebonodduka siteera yono dole w'omwana wange mama ngu yono siteera nze nebonodduka siteera is here. Obadde ki bassebata bawe mulabe muladda muli bana mutubuulira ebibozibozi ebyekisiru kati ffe tuli bavubuka bato ebigambo byaffe tubipaketinga mu ngeri ndala bwe twoyita siteera nkiyita nkudi. Mwagala tegeerera mwate mwagala tubuulira how to communicate. Are you idiots? Mulekerawo okutumalako emirembe abasajja bawemudde babasudde kuva dda bakafeere bawe mulabe muladda mu nnyimba zaabwe teri n'omu yabagambako. Abaana bamaze oyimbayimba obuyimba bwabwe mujja mubajjookera gwe oba olina abaana abasiru era basiru oluyimba lw'enkulita lulina kye lugenda bongerako oba batoolako. They are idiots. Gwe taatawo abatagala kuwuliriza nkudi agyesonyiwe awaginyumira weetuli emikono waggulu eringawo balaki oyagala tugoba ku nkudi gwe fiina amasanyalaze imbuli abakomadde ofulumya oluyimba fiina amasanyalaze wakomadde ofulumya oluyimba lutugambe kati mbu wayimba nnyo wafuuka legendi oteeseza bayimbi oteeseza otya abayimbi otya oteeseza otya abayimbi wakoma okuyimba olimba lw'amasanyalaze ne ku YouTube quality yafa. Ne ku YouTube quality yafa bw'oluteeko olulaga black and white video gye wakwata mu kaladi biki by'otugamba mu fiina amasanyalaze ng'agaawa g'olina nojja n'oleta sipiti z'omu Luganda tomanyi na Luzungu tewasoma yagala kuteeseza baasoma nga Sebata bwe yayimba ddole w'omwana yali ategeeza kasolo. Kati ne pazo yayimbye enkudi kati yengeri empya pazo etagenda biita ddole ya mwana amanya siteera anyize muvembe ebyekisiru bye mulimu omanye ennaku alumye anko pazo ennaku amulumidde ku Salama Road wane emyaka egyo ng'anoonya akayimba kaza kugenda ogule emmotoka omusajja yakatandika n'okuyiga okwambala aguze ku ngatte empya tutta abaana ku ssomero ng'otandika okuvayo otandika omwasamira kati sooka okole bwoti ani shuba olazeeba sooka ombulokingire lino ettako ono ani ono musirusiru ono olega akasolo akawete kalinga kafulanka abawo mbulokingire oyo omusiru oyo gwe bayita Munnayuganda mumpeere Munnayuganda agende mwesonyiwe anko pazo mwesonyiwe anko pazo Gravity oba awemula awawemule Gravity yatandika okuyimba mu Uganda 2011 yayimba taze ebijanjaalo nga temwazoogerako mwagala tugamba Gravity mutandise muko lwa bufuzi mutandise muko lwa bufuzi yayimba dde ebijanjaalo ntamanyi bijanjaalo gwe fiina amasanyalaze tolina bijanjaalo fiina amasanyalaze tolina bigajje bijanjaalo tubuulire. You have beans, my sister. Ngate wateekayo baluwa luli lwaki ogiteekayo kati kati kale injagala fiina amasanyalaze ojja otunyonyera ekigambo funduukululu kitegeeza ki? Omanyi bw'oyogera ebyekisiru mu basiru ebyamazi weeyogere statement mu basiru batandika okulaba ng'omugezi kati tolina kyamagezi kyewakozeewo awo. You're not making wonders.
You're just displaying your jealousy and your idiocy. Yes. No na babasajja abakulu abali eri ku Culture Forum. Wala akasajja kenana kasajja kanaka kutuseviri katandise manyambo luno papula lugenda wa manya president. Luno lugenda anabaja. Luno human rights mukwano gwange tetwagala human rights twagala nkudi. Emikono wagulu atajagala yo bibeke. Gwoba toyagala lirupazo genda uliza abayimbi babalala. Simple. Simple. Temugenda kutuvugira ku generation yammwe. It's not going to happen. Goto subira muntu yakulira ku Pride Theater, Manya National Theater. Kunyumirwa nyimba zigenda kuba ku HO2. Temugenda zinyumirwa. Obera mutikadde mu Afriko, bali lupazo bagazaaki. Buli omu alina fani besiye. Tukiriza tugane sawe no twogera generation esinga e Kampala y'abavubuka. Zolo bakadde bene banyesangana ku TikTok kuno mujajja naye ali wananoonya likes. Buli kuno mujajja kati mulika abantu mekababo 400 people. Kati muli mu mujajja buli awo butapinga screen. Waiso gende we bakamuzeyi. Ojja kutukira ku simu. Nja kuwa mula wano banawo omuvubuka ono biki kosi wetadde ku bintu ebitali bibyo. Oli ku live gy'otalina kubeerako. Kati kama nti olinga ettako jjajja. Kati olomba akuvumye nnyo. Kati olomba kyenye kye mbagambye awo. Olinga omuniongo w'eggulu kati kiki kyegambye nnyo awo. Muleeta kuno entondo mwefula abategeera ennyo muganda wange abantu baawe mulawe muladda. Muve ku baana. Abaana bateekamu ssente nnyingi okufuuka ba star. Abaana basaddaaka ebintu bingi abapazo batta n'abantu. Zipazo mukwano wange yangamba yasaddaaka. Siba kiri Uncle Pazo. Uncle Pazo abaana batta n'abantu. Balya zironi. Just kubeera ba star. Nebe yazika engoye. Nebe yazika buli kimu. Kubeera bakabi. Ng'omuntu aveeri amala okuba breakthrough ye. Ng'otandika okumujjonkera ebintu ebyekisirusiru. Gulabita obutuju bukyanga atandika okuyimba 2011 batandika ne bakingi saha. Olina swaga da. Ne bayimba olobbe nyimba zaabwe. Paka kati gulabita takyusanga nyimba zayimba. Gwegala kungamba ozirabye lwaleero. Lwaki mulina empisa embi? Fina masanyalaze, this message is for you. Ate mu mutima mulungi. Oli failure mu music industry. Si mu bubi, sikulinaako buzibu. Naye oli failure. Gwe omuntu eyagwa, you cannot advise me how to walk. Ikikudiremu Uncle Pazo webale kutuuka. Gwe fina masanyalaze yagwa. Tosobola kuwulira ali lupazo ngeje bakuba mu luhimba lupya. Tosobola. Wayimba enyimba zo naye mwenyine ne bazikubuzo izo kuba manyiye nyimba ezi. I know only one song of yours, masanyalazi. Toina luyimba lulala. You cannot advise anyone kuchina kuyimba. Mwakulidde mu generation nchamu ba Uncle Pazo bebogere ebigambo bya generation yaffe. Byotategedde sirise mwayo. Ikugambye nga Sebatabo yakeranga n'agamba dole y'omwana wange eno ye yali dole. Yali ategeeza dole yino. Dole y'omwana kekano. Yes. Kati Pazo yakiyita nkudi. Oza kale kankugambe. Wadde Pazo nasobola kyogera. Gwe bagambe Uncle Pazo tamanyi kigambo nti neyo mana. Takimanyi. Munsonyiwe. Munsonyi banenze bapita Timo. Gwe bagambye Timo. Gwe bagambye Pazo ekigambo mana yayita kimanyi. Yali akimanyi. Ne yasalawo n'apakejinga. N'akiyita nkudi. Nga Sebatabo yakiyita dole. Mutujjeko obusiru nammwe. Idiots. Oli musajja mukulu mu bugalubindi. Ekifo ky'ogenda advisinga emmwanyi. Batwale emmwanyi. Batwale ebibira. Batwale ettaka lya Buganda. Ebikata ebikyakwatagana. Oli eno oteesa kunkudira mu nnyongo oliko ekikyamu. Kati closing statement egaddewo omwaka ng'oteesa ku mmwanyi. Mutuwaleemu amagezi. Mweze nnyimba siziwulira ku CBS.
CBS ya mukubya kumutusao ko CBS mukwake nyimba za pasa mirundi emeka mubade muzikwake mirundi emeka mulekera ku blackmailing abantu bitwe bya kisirusiru musical failures we bagala okuteseza music industry wayimba chi wayimba wa oyo iru pazo yakuba olu yayimbe byamagazi mwagano mwabiwulira mmwe basirumwe mwabiwulira mwagano biwulira yayimba nali musiraba nali mugezi ebigezo byannemesa okusoma ebigezo nandi baddeloya obutasoma buluma akuze waluwuliriza sometimes bana abantu mwana batunyiza ne batujja ku mulamwa mutunyiza abantu mwe sikulimba gwezembera n'abayimbi 5 gwe tomanyi kitegeeza kukuba hiti tomanyi abantu basaddaka ebintu bingi basula mu studio nga bebase omwana aleeta oluyimba lwenga lulungi producer n'akola ebifu n'akwata sente ze n'azuwa omuntu n'amukolera kibiri ekyekisiru n'atwala DJ n'amusaba wali abaana ab'obuwala omwana omuwala otuuka okumulaba ku stage ng'ayimba ng'abasajja nga 15 bamwebaseeko nga boluyimba lwotandikira ebibozibozi ebyekisirusiru todda Uganda olinga amataka gwe Uganda gwe jangwa nokubirewo ekibuloko ogende olinga akati akakubye emazi idiot geonye jo yasamira kankublokingirewo kisirani nagawa togera ngebesiru ku live yange tulika abantu 542 wuliriza nnyo tomanyi kye kitegeeza muntu kukuba hiti tomanyi kye kitegeeza muntu kukuba hiti goba chita changu injagalo ite y'omuyimbi emu omuwala omuse wa Bollywood omubuze Gloria Bugi olulimba olufuna otya eyo hiti wagifuna otya ajja kunyumiza akawonvu n'akago ogwe n'ekigwo abasajja bali muli badadadwe balina studio mwe muli n'ebitanda bayimba mu akaloboozi abiri nakawebake wali kajja tereeredda kajja tereeredda mbu ate ono promota ate ono DJ ono yakatera ku NBS ono yakatera ku Dembe ono yakatera ku Sanyuka ono buli omu gw'otwako nga atega ekibatu omwana omuto omuwala agenda okuba hiti aveeyo ogiwulire nga wansi wonna wakaddiwa nga wonna wakuze ng'abasajja bazanyidde wali okufaako obufi kati oyo ye muwala naye ate waliyo omulenzi nga Uncle Pazo waliyo omulenzi nga Liru Pazo nga talina gwagenda kuwaako wabula ng'alina okufamili yanga omusajja abo bapazo batuka n'ekiseera ne batunda n'essimu n'agenda mu studio ng'amazima talina se n'agamba essimu yange eno kangikulekere akayimba kalikodinga endiginona basinga masimu basinga TV basinga bitanda nibayitibwa abantu abatategeera abantu abo ne babagamba nti balemu okulabirira abaana nga sente ze bandirabiriddemu abaana bazitutte mu studio kuyimba amaze okuba akayimba ke akomyewo kasente kataddemu ng'otandika omujjonkera wate twakupambigere ne mufa mufina masanyalaze wayimbawo go masanyalaze naawe idiot you are a musical failure olemedda ku munno ebyekisirusiru nokalaba kaliwa kakazi kaleeso baba kate oteesa ki gwe nga byakulema gwe wayimba ebyamagazi babiwulira gwe wayimba ebyamagazi babiwa tebabiwulira this is why wagwa ate bannange ffe tujja bagambako gwe wayimba ebyamagazi bagaana biwulira n'ogwa katoyagala ne pazaagwe temujja kusula lirupazo nga wetu temujja kusula lirupazo nga wetuli wano fe abantu amutulirwa yo omuntu amukwano gwaffe buladi fe tunyumya n'abantu n'akuwulira ku struggle ze gokera bukenzi kumwacha ndolaba muntu awo ng'avudde yashayinize naye tomanyi byasaddaase tomanyi byasaddaase bakyutikaye bayimba ennyimba zaali za buwemu bali luddawa bakyutikaye bayimba ennyimba zaali za buwemu babuuza
bali luddawa bagwa bawe mulawa basakyala bali luddawa bagwa bali luddawa bwabaninga laba muletide mu bipa bajja kubaninga nnyoko kaita kataleka padi njasinga opakira wansi yawo n'amangu bajja padinga nnyoko mukwano gwange tetujja kutulano nga mujjonkera abaana buli muntu ayimba oluyimba lwenga walwagala tewamuwa kuseneza studio. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezese Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.